abantu abasukira ddala mu 2 kigambibwa okubeera nga baafudde ekiro ekikeesezza olwaleero okusinziira kabenje akabaddewo ku luguudo lwa Bombo Road okuva awo e Kagoma ng'okkirira awo we bayita ku mayanja okugenda e Kawanda. Kigambibwa mbu emmotoka kanta yalemereddwa omugoba waayo era bw'etyo sayidi zaawo watera okubeerawo ka jaamu engeri gye kali kaserengeto okutuuka ku junction ey'e Kawanda, so watera okubeerawo ka jaamu emmotoka okulemererwa kwaka akaserengeto mwenna bakamanyi. Bw'etyo yasaabadde zi taxi n'emmotoka endala ez'obuyonjo n'ezigoyaagoya abantu ababaddemu ne bafa. Okusinziira ku information gye tulina abantu abasukira ddala mu 2 baafudde, on top of that bangi abagendedde ku bisago. Amawulire gano gaguddewo ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero time ey'okunyuka between ssaawa 3 ku 4 abantu nga bali mu kubeera nga babatemamu butemi mu mamotoka. Nga wenna alina omuntu ng'osula amatu ga Kawanda oba okweyongerayo ng'akozesa ekkubo ng'okimanyi nti akomawo wakati w'essaawa 2 ku 5 mwana wattu nga teyatuuse olunaku lw'eggulo, gezaako okunoonyereza kw'abo abali mu malwaliro oba kw'abo abali mu mochari. Kibi nnyo, kibi ddala ekyaguddewo nti olunaku olw'eggulo twafunye accident 2. On top of that ne accident yabaddewo ku Sunrise Hotel, abantu 3 bo kyakonfamingiddwa dda okubeera nga bafiiriddemu ogwo omuliro. Abasukka mu 15 ne batwalibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka oba nga bafunye ebisago eby'amaanyi. Ku kabenje kanene ak'omuliro abayaayi bakyekoze, abayaayi babbye bbiya, abayaayi babbye TV, babuze kubba bitanda naye just in case ndowooza basanze omuliro gubikutte. Abayaayi mu kifo ky'okutaasa bo olwafunye akawenda akayingirayo batandise kubeera nga banyagulula kimu ku kimu kyotunulako kyotwala naye ng'eyo Uganda yaffe. Nera kigambibwa mbu ne mu kabenje kanene akagudde awo mu mayanja ku luguudo awo ng'oli kumpi tuuka e Kawanda nabo basoose kubeera nga babba amasimu g'abantu abali mu kulaajana, abalina obusawo bali mu kubeera nga babubabbako, so yabadde nsasagge njereere. Wano ku SMX Media tugenda sigala tukutuusaako updates nga gwe kyolina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere.